ku balaza ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwokuna omwaka 2021 nkwaniriza ku Munyo live ku Sol TV waguma kisule ngenda kulombojera guno Rosette Kalungi ku ludda luli ye ayite mu lulimi olw'obubonero era tetujja kulwayo tusookedde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eno ng'ensonga z'okulondaana akubiriza Paalamenti ya Uganda ye-11 zeeyongedde okulinnya enkandaggo ababaka mu Paalamenti buli omu asonga mu munno olunwe okukolera ono n'okukolera omulala. Ku luno omubaka Angalo Obote ono ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'amateeka mu Paalamenti ya Uganda asongeddwamu olunwe n'okuyisibwamu emimwa tiyandibanga akolera Rebecca Kadaga Speaker wa Paalamenti ya Uganda. Candidates must not be seen in situations that could compromise their dignity. Ebiragiro ebifulumiziza Jovuddeko emabega ebikugira abaka ba Paalamenti ogenda maaso n'okubaka kuyige bijja agenda maaso n'okugeza abantu ebikankana nga n'abamu ku babaka beebuuza lwaki bituuse mu kaseera kano. Tusinkanye ssentebe w'akakiiko ak'empisa Ongalo Obote ono atuuse otulombojera ng'ebyonna ebyogera bwe bitaliiko omutwe n'amagulu wabula akakiiko akakola mulimu gwako. Members are misunderstanding this, but the rule is blanket. Even the Madam Speaker, if she contravened that rule, and if the rule is passed, then she would fall victim to that rule. Even the Deputy Speaker, it is anybody who is contesting for that office. Okwogera bino abadde yanukula abamu ku bakaba ba Paalamenti abadde batiisa kiso genda mu kkooti. Kampeyini zigenda maaso ebula omwezi gumu Paalamenti eno eggweko waliwo okutya Honorable Kadaga ne ttiimu ye batidde nnyo kampeyini kati baagala kukyusa amateeka agakola ebyembi. Amateeka ge baleeta bagaleetedde mu rules of procedure ezifuga ababaka ba Paalamenti atannabakulayira tezimufuga. N'olwekyo toyinza kugamba nti gwolesa amateeka agagenda okufuga okulonda kwa Speaker ate ogaleetedde mu rules of procedure. Rules of procedure zifuga babaka ba Paalamenti. Komiti egambye nti kampeyini zijja kubanga za kyama. Simanyi baagala tufuuke basezi tugende tukonkone ku bisenge nga babaka beebase nti wayi gy'oli nti mbadde nsaba kalulu. It was a directive from the Speaker's chair following debate in the House. Then it was referred to the Committee of Rules. As every other matter that comes to the floor is referred to any committee. Obote ayambalidde omubaka okuva ekira mu nsabalitese mu Uganda watuuse okunenya engeri gyakubaganyamu ebirowoozo naddala okwambalira Speaker so nga atamanyi engeri entuufu gy'alina okuba nga akikolamu. If I am raising, Madam Speaker, is for you to interpret whether the Speaker has become the House, and therefore we are now working not on the order of the House but on the directive of the Speaker. The Speaker is the custodian of the rules of this House. Is there any provision where a member of Parliament can go to challenge these amendments because he's also proposing to do so in courts of law? The member should have raised this through a motion under Rule 86 of our rules of procedure. If you are going to challenge the Speaker's ruling, you don't just get up after a few days and you say order, procedure. That is not how you challenge the Speaker's ruling. If you have a problem with the way the Speaker ruled on any matter, our Rule 86 is very clear. Obote ngambako okuva Clark agenda maaso n'annyonnyola nti wabula tayina kusalawo kwonna kwa alipoota yonna naye omulimu gwe kasabajja n'amateeka gano ne bagatwale wakalani wa Paalamenti olwo kikolebwa oluvannyuma ne kirabika. Mwennyamivu nnyo oluvannyuma lw'akakiiko ogenda maaso ne kafumira alipoota esinga obungi kyokka ne zisatunulwako era agamba agala kuleeta kiteeso zino zigibwengawo mbagirawo. That a matter which has been on the order paper for a certain period of time for purposes of finality, if it has not been debated, after some time it should be removed. For example, the Namuganza report was on the order paper for months. Then finally the session ended, we started the next session and it was struck off. Mbako okuva Kalungi Joseph Sewungu ategeeza nga bwe yazimbudde bino ebyayogeddwa akakiiko okuba kugera obutakuba kampeyini ng'agamba nti ye talina tteeka limukwata era Obote bye yaleese bigenda kubanga bikola mu Paalamenti ejja nga mweno tebirinawo nawe biri. Teyayimiriza Sewungu, nze nja kusigala nnoonya akalulu ka Speaker wa Paalamenti nga Kadaga ye gwe nnoonyeza akalulu era nja kuddamu buli kimu ekirina ate bwe naaba neetaaga nja mmuleeta musinkanya b'opposition.
ng'era agamba nti alina ensonga ze lwaki akkiriziganya na kino. Amateeka gonna galuluza gakyuka gajja kukyuka na palamenti mpya. Obote baba yayitamu baba namwadde wa chairman ajja kufuna omukisa okola byayagala. Naye kati talina era teri amala budde kaya namwe ekyo. Naye abantu bakikwata bubi nti gakyuke nno. Fe nze ndi mukunoonya kalulu ka speaker wa palamenti Rebecca Kadaga teri kirala. Teri era nze nkanoonya n'abantu mbagamba kwanze sibinkwatako baganye. Actually niba bagana bombi ayinza ogana ababiri tasobola gana ffe babaka parliament ffe tukanoonya nalona mutima na biddi. Nze Grace Girinya ne Elias Sajjabbi Omunyo.